era njagala okubategeeza nti abasajja bano basula bali bulindaala bamanyi nti ekiseera kyonna kyemugaa nti mwerinye mu ndege badduka misinde ebyensonga lwaki babeera n'omutitimbe gwa ssente mu nju sali musale Museveni kayindo tafiye anybody call him David Nyefunza mugisa muntu bonna basula ku bulindaala bamanyi nti ekiseera kyonna badduka naye abavubuka bato ne mubeerawo ne mugamba nti ffe tetujja katwetuleko kale katugende wakiri e Rwanda tugende tubone lwaki mubonaabona mugende ku street mugambe nti emmotoka tezijja genda mu kibuga mugambe nti amaduuka tegajja kugulwa ate nga tegaggulwa bwe munaakwata petroli ne mumuteeka ku bimotoka ebyo omuntu byatwala mu kibuga tajja kitwalayo bwe munaakwata petroli ne mumuteeka ku kizimbe ne muyumba gw'obunyarwanda obwo bwennyini bali bameka babale ne mugamba nti mubakwati abaana 10 ne mugenda ku nyumba y'omusajja temugikuba wansi ne mugijjawo naye abantu ne babazingako akanyaga tetubonaabona kale kabaleete mundu banasaaniye mugenda ne mubawuzingako ne mukwata obuyumba bwabwe ne mubwokya nabwo ne mubutika nga tewaliwo kyakola Kasozi yes Nasabo njagala kubuuzaamu kubanga bannaffe abali e Buganda bakoze byonna bye basobola bye tulabyeko sooka ompulirize bakoze eki bakoze era balina bye bakoze kubanga bw'oŋŋamba nti bakoze eki tetugenda kufuna sooka ompulirize bw'oŋŋamba nti bakoze eki omaze ebbanga ki wano maze emyaka egisukka 2 naye kyebandikoze lwaki twogerera wano kubanga naffe tukole entegeka n'obuyambi obutono bwe tubeera nabwo tuyise abantu wano okubeera nti bakuza olunaku lw'abazira ba Buganda gwe mwennyini Kasozi tewaweetayo ne £5 naye ate wasobola okuba siddi n'ogigabanya mu mawanga wano nti obwakabaka bwa Mwanga tebwali butuufu kati ebintu ebyo tulina okubeera nti twogera amazima agatuli ku mitima nti abantu abali e Buganda batunuulidde naffe ate naffe tubawe obuyambi communication sooka ompulirize communication ziyamba ye technology gwe tuliko bwe tugamba nti muleete ssente tugule computers ffe tulina ebintu bye tutambuza okubeera nti twerekereza ssente olw'ettaano olw'ekkumi tusobole okuyamba bannaffe naye byebyo ebituleetera wano nja kukkiriza nze ku lwange nali mulwanyi ate nawandiika fenna twali balwanyi bulireko kyenzikiriziganya naawe njagala nnyo bwe baŋŋamba nti abavubuka abato batandise okwekugunga njagala omuntu akyogere ngenda kutonda ssente mu nsawo yange weebale nnyo lindako nno nkuweeyo kubanga nkuwa ebyokulabirako imbulire kukwokya amasiro abavubuka tebeekugunga kabaka omugenda ogenda obugolere tekwali kwegugunga twayamba ki si kadakiika komu abantu bafiirwa obulamu kati tulina okwogera ebintu nga tuyamba abantu nga naffe tukola entegeka eyannamaddala okuyamba aluna ndowooza wandibadde omumanyi emyaka 20 g'omaze wano nange emyaka gye mmaze wano tulina okubeera nti tulina ekyokukola oba tetukutte mu nsawo tukole entegeka entuufu nawe obeere ng'oyogerera wali Buganda kubanga tebajja tukolerera bukolerezi goveeri tutwale embuto tuzisunde nedda nawandiika ebintu ebyali mu nsiko teri muntu yenna yali akikoze ekyo ebintu ebyaliyo bintu ebyogerera ebintu mmwe mwabikola ffe twabikolanga musajja najja mbuyinza naye nabyogera nalina amaanyi agabyogera nina amaanyi olwaleero agagamba abantu nti kikyamu ekitutuukako kyekyo ensi zonna z'olaba lindako ensi zonna z'olaba wano oli wano abaana obalaba abavudde wano ne bagenda mu Afghanistan abaana babanakati abaana ne bava wano ne bagenda e Libya babadde wano naffe tulina okuva wano tugende tulwanirira ensi yaffe yentegeka yokka n'abaana akati ako omupuusinge ng'awulira nti Kasozi aliwali ajja kufuna amaanyi naye ana nekyosobola nakuweereza lwabiri omwana kati agenda ggala amaduuka tusobola kumanya nti tukoze ensawo ejjokusobola okubeezaawo abaana bali ng'enjala ebaluma bali ku masitreeti kubanga abantu bano bye baakola byonna tubimanyi balina ensawo etambuza abawarabu abo bonna bowulidde nga sente ziva wano zisobola okubayamba mpuliriza kyogedde njagala tukole bwe tuti
nze sigaanangako ndowooza tomumanyi oba ate ku mukolo gw'okujjukira abazira toliko kulisiti ate nga twabakoowoola gwewa sente mmeka njagala nkolebwe nti nze ku lwange kubanga tomanyi kigozi tomumanyi ani gwe simanyi wawaayo kikukubeera nti tuyamba abantu abo basobole okutambuza emirimu kale kankutegeeza ekintu kiri bwe kyenjagala okukola oba kyenandyagadde tukole enze mu bintu bingi abavubuka bwe baba nga beetegefu nga waliwo kagurupu nze beera n'entandikwa gwali wano saagala bamale kukola beera n'entandikwa olagire abantu abeetegefu bagambe nti no tugenda abatujja kuteekawo akegugungo tukategeere nti kekano nze nja kutoola ensimbi mu nsawo yange ziweeyo ate sirumusa ebiri sente tetugenda kuzireeta sente abantu bakole emirimu fenna mwetuli sitogamba nti fenna sente n'okutambula oli musajja mulwanyi kale kakati njaba tukole bwe tuti bwe tuba tukkiriziganyiza ku nsonga eyo ekyokutoola ensimbi kikulu nja kikola kuba nze omumanyi ndo simanyi oba omumanyi otegera bulungi kyensobola okukola naye nsobola okikola kyenjagala nti abantu baffe babanga we bali abaana bazzukulu ba buganda nga kuba nsanyukidde nnyo ekintu bazzukulu ba buganda kyeboogera kuba buli kintu kyonna kinzizizzaamu amaanyi nti bazzukulu ba buganda balina omutima gwe balaze ate okutanalagibwa muntu mulala yenna naye bazzukulu ba buganda bwe babanga beetegefu kuba nze kati nkaddi naye nsobola ate okubeerako n'ekyenkola kale nsobola ogendayo siganye sisobola naye njagala abavubuka batandika okugamba nga buntabani wawe bwegambye abagendebwa njagala batandika okugamba nti tukisobola nze nja kukwata webali nnyo bakisobola kati abaana we baba bakulubiri wano twalwana nnyo okulaba nga babajja mu makomera tuwabira mu Amnesty International tubiteeka ku Radio Al Jazeera naye nga Kasozi tewali na lwattano lwoleese ng'oli musajja mulwanyi ojja n'olaga obulumi bwonze kyenjagala kubanga Kasozi nkumanyi okay kakati oba omumanyi kirungi kakati ekintu ekikole gwate tomanyi togamba nti oba nkumanyi gwe tomanyi kumanyi tumanyiganye kakati kyenjagala tukole nzikiriziganyiza nawe 100% kuba tuli ku level emu njagala tukwatagane tulabe ekintu ekiyinza okukolebwa naye nga njagala kikolebwa ku ttaka kati abaana baffe tebayinza okukola kubanga kuno okukubanga ebiwoobe tekijja tuyamba tulina okusomesa okugenda maaso n'okubawa amaanyi kubanga ettaka balitwala naye si kusukuma busukumi nga tetulina kyetulaze nti naffe tugenderako oba tulina kyetukola kubanga wano ofunayo olw'ettaano n'ofunayo olw'ekkumi tuli mu nsi ezaakulaakulana era tulina n'amagezi engeri gye tuyinza oziweereza ekyenziganyiza nammwe njagala abazzukulu ba buganda bwe kiba kisoboka nze nja kwogera nawe Karuna kuba tuli mu nsi emu ate tuli mu kitundu kyekimu nja kwogera naawe nammwe bannange mwenna abali mu katundu kano twebeeko kyetukola kubanga kyogedde kituufu era nkikiriza tubeeko kyetukola tulabe nti abavubuka baffe batandika okukola emirimu kuba abavubuka bwe balina ekikola ekyo kuba emirimu gye twakola twagikola naye njagala bo batandika okukola ng'ate tuli emabega waabwe kyo kituufu nkikiriza amiina kati awo kale webale kuteesa oyo abadde mukulu mu Kasozi nga tuyisiŋŋanya ebigambo ebisobola okubeera nti biyamba abantu baffe e Buganda yebale kuteesa nakuwulira birowoozo byaffe saba Buganda tebwasaba baako nekyoyogera ne mukulu Kigozi abadde aliko wano naye tunamuwuliza saba genda abalungi abatuuliza abaganda bakatonda mwena yonna gye musinziira okutuuliriza muliza radiyo y'abaganda kuwa kitimba wawa ababaka katonyeze kyomma okubaweza nga tusinziira wano mu kibuga Ilford tweyanze nnyo ebigambo by'omukulu alina erinnya Ganda Kasozi ng'alaga obulumi bwe n'atugirayo eyabavubuka abasirusiru abagenda okunoonya emirimu eri ababawamba ng'alinga agamba ebigambo bya Bibuliya abagenda abawala abagenda ku mbaga nga tebalina mafuta mu ttawaaza ne basula ku nguudo
naye nga lwaki oba kitulaga ki kitulaga nti abanalwanda oba bannaabwe batugirayo ebintu ebyo nabitulaga nti muli basiru bagwagwa ate ekibaleeta ewaffe eno kyekiri tuli mu buwambe. Muganda ffe Njuki byayogeddeko tukozewo ki fe amaanyi tugatadde ku bwongo tugatadde ku laadiyo ake10 aka5 kasente kawaafu ekituli ne Simoni tukitadde ku laadiyo ne tulaajana entakera nti bannaffe abali mu mawanga g'ebweru London Bulaaya yonna Amerika muleete ensimbi muteeke nnyo amaanyi